Oli ku Star TV program Koti Amaka omulongo Babilye Sara ge manya gange Amina omulongo Babilye Sara Nina akuba bemutyo bwe mugana babaganira okufa obufi mulongo takyakuba nakusimula oluyina we n'oluwulira nga muli bangi oba takuba mwena musoolo ne muyingirawo ne tugamba kiki ekiyingidde ekiboga temanyi engeri gye bayingiddewo olusiibye otya mukwano ndi bulungi nga mulabye n'omulwadde yogera nnyo Fulabye naye mulongo. omuyita otya Mwanyina zanvirako. bamuyitaani Yabasa. bamuyita Mbaasa Ye mulongo. muviiridde wa Tuviiridde ntwetwe kyalo bakiyita kitwala. muviiridde ntwetwe Abaasa awulira Ye awulira. Abaasa gyebaleko Abaasa gyebaleko Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiibye otya Abaasa? Katyako okuzinda. Oli otya Abaasa? Assalamu alaikum wa Yabo. rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Abaasa oli ludda wa? Kibula ya Kiboga. Oli Kiboga? Naam. Naam. Amanyi Luganda wa Luswayiri. Mumbuza abuliza wano. Luswayiri moza sirumanyi. Habari ya saizi Abaasa? Mumbuza abuza. Simanyi. Kale. Omuzindaalo mwannyinaze omulungi Anyi mulongo. yatandika atya Abaasa? Abaasa yali asoma siniya 4 ng'abulayo bisinga bbiri akole ebigezo. Awo Kati twali tuli awo mbaga yali yagenda basenga nga gyebabeera nga bamutuleetedde nga mulwadde. Kati awo ne tutandika okujjanjaba. Twakamujjanjaba ebirungi kubanga amaze emyaka 7. Naye tugira ekiseera twasooka ne tumujjanjaba n'abanga atereera. Ne wayitawo ebbanga n'awasa n'omukazi. Omukazi bwe yali ali lubuto nga tannazaala ne bumuddamu. Kati bwe bwamuddamu omukazi n'agenda we yazaala omwana n'amutuleetera. Kati bwe yamutuleetera ne tuddamu ne tumujjanjaba. Naye bwe tumuzaayo oyo omusawo ne bwagezaako atya nga tejjukira wali kyayanguwa naye nga ne bwagezaako atya tawona. Ate awo ne tufuna omusawo omulala era awo n'awona ne tukola buli kimu n'abanga ateredde ne ngamba manyina z'akoze eki ateredde. Kati wayiseewo emyaka ng'ena era okola yamala emyezi ng'ena neera ne bumuddamu. Awo ne tugamba tetulina kyakukola ne tumuvaako. Mulongo ne wali ekyotera najje ekyotera ne kugamba mulongo era senga yali mulamu ng'asobola okukkiriza nti tugende nali nja kumuleeta ekyotera naye nagamba kaninye ngende ndabe mulongo. Bwe najja nompa ennamba y'essimu nti tugende tumugonze naye nga tetulina ssente ne ngamba kaŋŋumi. Nali njawo nembula n'ogamba ogenda kujja ekiboga ne ngamba amiina. Era najja wano ku lunaku olwokutaano n'ensulawo. Kale tetwasulawo wano basala endagamuntu nga tetuzirina twalina omukyalo oyo. Era nagenze eggulu era nagenze essaawa nga 11 nga tulinza abagaba ennamba nga tebaliiwo. Ne mbagamba kati mwe munkwatira ennamba ne mbalekawo ne ngamba kaŋŋende. Kati ku makya ne tumulimbalimba ne mugamba gutwala eri ku kika bagukoleko n'agaana era naye nga takuba mayinja ate talwana. Abeera waawe waka ne maama. Naye kalya mmere ya maama gy'afumbye. Agenda n'akuŋŋaanya bisere
bitimpa ngebeera tukimanya okulaba nga bitimpa tebigwa mu lusuku n'agomboza ate tebijja n'alya nengebeere ng'ebyo mama bw'alima kasooli bw'aba agenda mutunda amulekerawo ng'ensawo gy'asobola okutuuka ku sizoni abirya nateeka ku kyoto nga nagira nateeka mu ntamu nateeka ku kyoto nga tebinnajja n'alya oba ebisiikesiike ebimu bwatyo naye nga talya mmere ya mama kyeyasooka okukola kwe kutukyawa ewaka kubanga ffe tuli baana basatu mama ffe yazaala abaana 12 bonna ne bafa nsigalawo abo basatu ne mwanyina zitamwagalirako ddala ate ye tamwagalirako ddala kubanga 12 naye twasigalawo basatu oyo yanzirako ne mukulu waffe kale naye wakatikati awo abo bakukyalo bebamutukwatiddeko netumusiba emigwa negamba nina okutwala ku mpaka tetuuka kubanga tuyise mukyalo kyekitulwisiza nga kale ekola mukyalo okusomba kasooli ez'omubyalo abo bonna bonna mulongo banneebalize sirina bwe mbayita naye bankwatiddeko bamire mulongo nemotoka tutaddemu butezi mafuta ne batuwa bebaliro bambi bebalire ddala ne kati nze mututte ntya nze ekyomutwala newomutwala mumanya ate nkujjukidde bulungi naye bwe tulaba nga ne bwewali oŋŋamba nti okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange obuzibu bwenfunye ku Abaasa tisirina bwe mutwala kyekyokka kyenaafunye naye ng'ate nnyina omutwala temukyeraliikirira omutwala naye onaabeerawo bonaabo kajja kubeerawo mama ye gyali mama gyali mulamu era batulaze n'okukwata tuseebisize evuddeyo nga taliyo eza kyakukola avuddewo talina mwana kusa Abaasa alina omwana obeera omukazi olwamuzaala namutuleetera kale waliwo ow'omutwe omulala waliwo alina omutwe omulala waliwo alina omulwadde w'omutwe omulala aliwa muleetere wano alina omulwadde ow'omutwe omulala muleetere wano munindeko mala okufuna emmotoka munyambe mumunteereko tulabe wano waliwo tugenda kusonda sente za transport ŋŋamba omulwadde ow'omulalu mwagala nnyo ekigambo nga bwe kiri babeera bakyogera ndowooza waliwo alina omulwadde omulalu omulala yenna tewali kale tulaba nti Abaasa afaanana ati Abaasa asobola okugamba abantu nti mu mwezi gumu nsobola okukomyawo Abaasa ekiboga ng'ayimiridde awo ng'ayambadde ng'ayogera era ng'ategeera agenda kunkalubiriza mu kumutwala kyekyokka Abaasa. Naam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ludda. Kibula ya kiboga ya. Nzani. Star TV Koli program kooti y'amaka twebaza mikwano gyaffe abamulongo gavumenti dduuka lya ngoye z'abaami lisangibwa mu kibuga wakati
ekizimbe we lisangibwa bakiyita Grand Corner, kiri opposite Mini Price madaala wansi awo wokka bayitawo Mulongo Garments. Essimu egikendeeze ankuumiddeko Abaasa wano. Ne twebaza n'emikwano gyaffe aba Shanta Beauty World bakaliga akatale k'abaveterani, ne twebaza n'emikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly. Tugenda kulaba obujjanjabi bwe bugenda okubeera era tugenda kulaba gye tugenda okusobola okukola. Saba abantu b'Ekiboga mwenna buli alina ke yandeeteddeyo. Tuli ffenna naye nga si bikalu, yalese ebikalu mmere bikitosituka. Naye alina 500, alina 1000, alina 5000, alina kyonna ky'olina. Nsaba ondeetereko. Omuntu yenna ng'oli Kiboga ng'olina emmotoka ng'osobola okugimpangisa, ojje wano ombuulire ssente mmeka ontwalireko abalwadde bano we bagenda okujjanjabwa. Bwe kiba kigaanye bano bo basobola okukozesa takisi, nenkozesa ssente ne tukozesa takisi. Naye Abaasa mu takisi tekigenda kusoboka. Abaasa yekka obulabuzi bw'okumutwala bwe bwokka bwe buzibu, naye ebirala byo tebigenda kumbeerera bifu. Nsaba kyonna kye wandeeteddeko, oba nusu 10 oba nusu 5 oba mmeka, kyonna ky'oba oyina ompeeko. Akasente ako tugenda okuŋŋaanya kagenda kuba kantandikwa. Barakallahu fiiku ssebo. Neeyanziza nnyo neeyanze Bikira Maria akuddizeewo omukwano.
ng'olina omuntu alina emmotoka mu kibuga tewali muntu alina kupangisa mmotoka mutidde abalwadde bange nze ngamba twala mu mmotoka eyange olumu ne mbatwala ne banfiirako ne mu kkubo temuwulira ebitalo ku rediyo nze ngamba twala nga sirina bwe mbayita bannange mulowooza banaani muganda wange oba ani alijjukira mulongo